kumacha nagenda kuluzi sanga 12:00 ekyoyita kakubo kali kachini kafunda wenasanga ekisajja ekinkwata. Ngenda okudda eŋŋanjo omwana ali wano ne mugamba maama bakugobye nti maama ne taata bangobye gamba beera awo ati Uganda bagamba nanyini kisimanya yakola ki mufu yakwatawo gamba beera awo tujja kufuna mpola mpola kutwala mu ddwaliro ntetenkanya mpola mpola ampiseewo okulima nengenda nennima nenfunamu obusente. Nga mwana mu lubuto alimu bwati tukoze tutegwe nga jjajja Simanyi twafunye muzira kisa yatuwaddeyo kano oba neeti omwana mwalina okubeera batuwayo ne ku ssente enkalu tweyanzika. SB4 MEDIA tugusa ensonga era yensonga kulaki tukomyewo wano kugusa nsonga ya Christine nze muzukulu wa Kabajja omugeya Ssebunya yosinzidde okubeera nga otulaba ate era nakyo tukwaniriza kitundu kyaffe kino tukomyewo eno okubeera nga twongera okuba updates ezigenda mu maaso obulamu bwa mwannyinaffe Christine tubuzayo nnaku bunaku abeere nga asumulukuka ebyamutuukako abafollowinga akatambi kano ndowooza byonna byonna mubimanyi bulungi tho nti embeera eri mu ggwanga si nnungi n'akasente kajja mpola mpola naye nno ffe ketufunawo ketujja okuleeta paka ate mukama wanaatubeerera wakisa asumulukuke. Jjajja oli otya? Obulamu buli butya? Lamu badde bulungi jako tuli kwebyo kubanga batugambye enkya gundi bwegamba nkya okusumulukuka okugenda omusala okumulongoosa ntina kusitula nkya kosi bagamba nti tasobola kuzaala bwe bagamba nga bagenze ekisubi batyo ne bamukebera bagamba amagumba ge mafunda kati ne bateekawo leero mmeka lero 11 ozo okumusala kwa 12 lero naku lwenkya era 11 tulina kusitula nkya ati okula tulina kugenda nkya tusule mu ddwaliro ndowooza agenda omukolako babe nga batambuza fayiro ye. abasawo tebalina kwongera yonna yonna yasobola kukolamu n'asindika busindisi sirowooza kiba kisoboka nga lubadde lumulumye kubanga tebalinze lumale muluma tebayagadde alumizibwe ndowooza tebayagala. Christine gw'oli otya? Bulungi. Oli otya? Senyiga amuluma abanga covid nasinga covid senyiga yakamukwata ennaku 2 yakamukwata ennaku 2 naye amuluma. Senyiga wamugjeyo? Yajja yekka. Atera bakwata nga muzito? Atera bakwata. Abana atera? Abaluma. Okay. Ngo nengo jeko senyiga oyiro otya muli? Bulira bulungi.
Mukuteekayo mu ddwaliro? Twavaayo. Sikaani baagikola? Iyo. Musawo n'agamba atya? Musawo n'akamera n'agamba mbu tosobola kusindika mwana. Genda kusalibwa busalibwa. Nampa ennaku z'omwezi zetuddayo. Zaali 13 naye n'atugamba tugende nga 12. Basaba ssente mmeka in case process no gye bagenda okukola ey'okulongoosa? 7,000. 7,500. 7 mmeka? 5. 7,500. Ng'okulongoosa nga buli kimu kiwedde? Byonna nga biwedde? Byonna kyemmanyi ndowooza. Bw'aba mwana taliiko buzibu bwonna, kujjako bw'abeerako obuzibu nawujja embu ssente ziba zeeyongera. Omwana bw'aba agenze eri mugundi zandi zino ze bakuumira abaana, bw'aba azze akooye, naye bw'aba taliiko kizibu bwezo zokka. Christine, oli mwetegefu? Iyo. Naye nga tebiruma ebyo? Biruma. Tebiruma. Olina ku yali atabirabyeko. Alina kuguma. Tebiruma. Mugumya dda talina kutya kwonna. Ne kati ekyebuuzibwa ku mitwalo 7,500 jjajja waliwo ssente mmeka? Nange nkyazikubaganya sinnaziraba. Kati bano bajjako ko wano ne bagamba oba tukyuse tugende e Kawempe. Kati awo simanyi kiki kwe baamalira ne bakubirako kokko ku basawo b'e Kawempe. Kati simanyi ki, nange mbadde mbalinda mpulye ki kye baddamu kye boogera kye bapulaninze. Ezitaliiwo. Ekyo ekizibu ekyo. Otwogera tewali yadde ekikumi. Olunaku lusembedde lwanca we basitula okugenda mu ddwaliro. Kyabadde kya buvunaanyizibwa oba kya buntubulamu okubeera nga abeera mu ddwaliro eddungi ng'ekisubiro gye babadde. Naye obuzibu bwa ssente. Obuzibu bwa ssente. Tukoze tutya gwali eyo atulaba SB4 MEDIA. Temutera tuvaamu. Leero ennaku z'omwezi ziri 11 basitula nkya bamusale nga 13. So temutera tutulekerera. Naye ku nsonga eno temutulekerera. Kati waliwo ababaka babampa ssente zino nzireete okwongerezaako. Bino giri emitwalo 4. Giri emitwalo 4. Tweyanziza nnyo tweyanze. Kwe tugenda okwongereza. Mukama nga wa kitiibwa. Tusabe tulina kusaba muntu ali eyo jjajja tubeegayirireko alabye kana akatambi alina kyalina yonna ateekeko kuba ye embeera si nnungi. Si nnungi n'akamu n'akeddagala. Naye kati Mukama kyalese tetulina kyakikolera. Ssente ezo kuliko omuntu omu yaŋŋana okumwantukiriza erinnya, omulala bamuyita maneja waffe, maneja Asharafu. Yayongeddeko kubanga tuweebezezzaawo akasente ako. Naye nawe gwe yonna wenna ali yatusubiza ku muganda waffe ono ku mbeera gy'alimu tubuzayo busaawa. Walapedde akatambi kano bw'oba olina 10 oba 2 oba 3 tulinayo emitwalo 4 beetaaga emitwalo 7,500. Wekimirinza baba wasigadde emitwalo 3,500 ate nga si zokka transport byakukozesa biki kaba kasukkamu. So anakyalina bannange mutuyambe. Christine yali badde agenda n'azaalira ku ddwaliro eddene lino ery'ekisubi. Teyaligenze mu gaalo kale. Kitiibwa kya Mukama bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwenna abali eyo gye muli mutuyambe. Naye ekyokukola tetukirina. Naffe tunoonyezaako tetugulagulayo kugula amasuuka. Ebyo bye tulinawo essuuka. Ate biki biba byetaagisa? Byetaagisa. Mpozi okujjako twali twetaaga amasuuka naye amasuuka twagaguze. Kati ne tulaba nga obuyambi ssente tewali, abantu tebalina ssente. Kati ne tugamba tujja kutwala eyo bbaafu eriwo. Bbaafu eyo? Tetujja okutwala eyo bbaafu. Mpozi kati fulasika yokka ekyaliwo.
tenagulwa kati waliyo n'omuntu omu eyo bwe balaba akatambi ne batuukirira maama we n'atugulira keesi. Mama wa Christine? Aba balaba akatambi ne bamutuukirira maama we ne bagenda ne bagula keesi bagituleetedde. Twamaze okupaakingamu ebintu byonna bye mwaleeta. Nsaba ku ssente z'abano zino si zaffe naye kantu oleka 5 kati tuguleko ebbaafu n'ebisigadde plasita naye nsuubira nti singa Mukama batuyambye bonna batongerezzaako tuyinza okubasanga mu ddwaliro. Okay, Christine, omuntu ali eyo kyo ky'omugamba abakubeereddewo n'obuyambi bulala obukyetaagisa? Beebaza bwena abatubeereddewo. Mukama abaddizaawo we bujje. Omuntu mugambi ogenda musitula nkya kibi kye mugenda okukolayo ssente zikyaganya okuwera? Tusitula kyogera mu ddwaliro baasale naye ssente zikyabulako. Anti bakoowole alina kaalina akuyambe. Alina kyalinawo kyonna tusaba tuyambe. Okay. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye. Kiba kizibu nnyo okuleeta essanyu ku matama g'omuntu naye mutukkirize ffe nga ba SB4 MEDIA tuleete essanyu ate ku matama ga jjajja nga Christine. Alabye akatambi kano kasharinge, alabye akatambi kano ng'olinamu 10 tweyanzizza, akasharinze tweyanzizza, nawa contribute nze tweyanzizza. Singa olunaku lw'enkya Mukama tuweerera wakisa tujja kubeera nga tudda. Tulaba ati embira yonna enaabeerawo. Tumanyi nti nno embeera eri mu ggwanga tuli baavu naye ate obwavu tekikuggyako kuyamba muntu nga ali mu buzibu ng'ono. Teri muntu era ayavuwaddeko lwa kugaba. So omutima omugabi gwe mugagga ate era emmeeme egaba yeegejja. Mukama kugaziiza ensawo gwagenda okutola kyonna ky'olinawo. Mukama akuwangaaze omwakuddize wakubiseemu emirundi 10 gwe alina ky'olina ky'ogenda okutoola tutwale Christine ono mu ddwaliro ate era Mukama anakuwa omukisa wamu ne famire yo gwatodde kyonna tubeereddewo mu mbeera yonna kuva mu kusooka mpaka wano we tutuuse. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye sharing akatambi kano genda ku YouTube noonya SB4 MEDIA tugguse ensonga olikinge page ku Facebook ate osubscribinge ku YouTube tudonatinge Mukama akuwe omukisa.